Sheebah Kalungi alaze amaanyi ku lunaku munnange ate olw'amazaalibwa ge. Nengeddekokko ku kasimayiro munnange ate aka mutabani we Amiru akabadde koogeza abamu obwama. Spice Diana yeekoze ebintu mu maaso awo bye ngenda okubeera nga nkutuusaakokko kw'ossa ate n'omukyala omuyimbi munnange ate Rema Namakula mu maaso awo. Kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi. Mu byonna nno munnange kansoke nkutegeeze nti Sheebah Kalungi ku lunaku olw'amazaalibwa ge bannange ataddeyoko wali ebifaananyi, ndabyekokko n'obutambi obw'enjawulo. Sheebah Kalungi nno avuddeyo wabula nga munnange akoledde abafaanizi be munnange ate surprise esayidi eno. Omanyi okubeera nga ku lunaku olw'amazaalibwa ge waava munnange ate okufulumyayoko oluyimba olupya. Sheebah Kalungi yazaalibwa 1989 mu Novemba nga 11 naye muganda wange avuddeyoko n'asumulula munnange ate akayimba wabula nga akataddeyoko by the way ngenza okukola vidiyo eno ng'oluyimba yalutadde dda osobola okubeera ng'oluceekingako naye avuddeyo n'assaayo ebifaananyi ebyo nga woobiraba awo bannange ng'ali ne mutabani we bibadde bikutte vibe ku social media. Ye mukyala munnange ate omuyimbi Sheebah Kalungi. Jjukira nti nno nkugambye nti nno yazaalibwa 1989 emyaka aba awezezza munnange ate emyaka 36 esayidi awo. Kaakati nno bw'atyo munnange ate bw'alabiseeko twongera munnange ate omwagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi wano ku Jaminati Yugi tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Kaakati nno kankwongereyoko wali ku mukyala munnange ate Rema Namakula. Rema Namakula naye avuddeyoko wali ku bifaananyi ebibadde munnange ate ebyettabbo olunaku olwaleero agambye nti nno nedda leka munnange ate bafaanizi bange mbateereyoko ebifaananyi bibadde bikutte munnange ate akati ku Instagram nga woogezako okulaba. Abadde munnange ate mu tayimu ye bannange abadde ayaka nga boogezako munnange ate okulaba ebifaananyi ebyo wabula nga agalaga wali Rema Namakula abadde aludde omukyala munnange ate Rema Namakula okubeera ng'atuyiwamu munnange ate katyuni naye ng'okusinziirakokko wali emabegakokko yavaayoko n'agamba nti nno ali munnange ate mu kufumba luyimba. Omukyala nno alabika ndowooza kyafumba munnange ate kyamaanyi nnyo. Ebifaananyi ndowooza obiraba muganda wange. Kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko awo kankwongereyoko wali ku Spice Diana. Spice Diana jjukira nti nno baakola kolabo wali ne mwana muzibu munnange ate Vailota ku luyimba luno munnange ate nakkiriza wabula Spice Diana ayogezza abantu obwama wali avuddeyoko n'assaayo ebifaananyi babadde mu gyiimu awo nga boogezako munnange ate okulaba bibadde nkugambye bibadde byogeza abamu obwama bibadde bikutte munnange ate akati ku social media esayidi eyo nti nno yiyi Spice Diana ne Vailota bali biki esayidi eyo naye nno ku sayidi y'emu era Spice Diana n'avaayoko jjukira nti nno gye buvuddeko gaabadde mazaalibwa ge wayisewoko ennaku eziweddeko ddala awo emabegako waliwo munnange ate omuntu we yamuwa ekirabo ekyo nga bw'okiraba ndowooza ogezaako munnange ate okyekkaanya mu bifaananyi ebyo ebibadde bikutte munnange ate akati ku social media bambi birabise bulungi nnyo omuyimbi munnange ate Spice Diana. Jjukira nti nno wano ku Jaminati Yugi tukutuusako munnange ate ebifa ku bayimbi bo esayidi eyo kw'ossa ate nawali ne mu bantu esayidi. Kaakati nno gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna.